owekitiibwa Omugalatiya omukulu akulira saidi eri Kimanya Kabonera era nga oyo omukwabo abasobola okubeera nga tebadduka ekibiina kya NUP. Omukulu oyo amanyikiddwa nga Abedi Bwanika. Munnange Abedi Bwanika asimatukidde watini nnyo okugajambulwa abatuuze gy'abadde agenza okubeera nga ate munnange anoonya akalulu. Kakati saidi ze Masaka wabaddeyo engeri y'okuziika naye nga obumanye ennaku zino bannabyabufuzi abasezeewo ebintu by'okubeera nga ate abantu bafiirwa bagenda wali nabeera nga ate banoonyezaawo akalulu. So omukulu oyo naye abadde saidi zaawo mu kuziika era abadde atandise okubeera nga ate asaba akalulu naye abatuuze kye bamukoze bamututeekagoddeyo era nga asimatukidde watini nnyo okubeera nga ate agajambulwa. Agenda kubeera nga ate nkuzannyira akatambi osobola okubeera nga ate olaba embeera nga bwetambudde saidi zeeyo naye nga bannange wano wetulaga ebyobufuzi byo kirabika nga bikutte wansi ne waggulu. Tunagendera wali mu kalulu akajja ka 2026 awo mu January nga kyamazima kiri nti nga buli omu alaze amaanyi. So ogenda kubeera nga ate mbaterawo embeera eyo musobole okubeera nga ate mwerabirako buli kimu nga bwe kibadde saidi zeeyo n'ababajjeeyo agenda kubeera nga ate mbatwalako ne mu nsonga za mpuuga. Of course waliwo ebipya ebisobola okubeera nga ate bivaayo. Kigambibwa mbu ye ne bacommissioners be abalala bana basobola okubeera nga ate munnange abegabira akasiimo ka miliyoni endala 4 era nga ensonga zikutte wansi ne waggulu. Genda kubeera nga ate of course mbatwala yeeyo naye musobola okubeera nga ate mumanya embeera nga bwegenda mu maaso. Saidi ze video likinga sharingirako abala comment section wansi awo naba oyina ekyoyogera okubeera nga ate oyogerako tekigenda kubeera nga ate ogisuulawo atugatteko mu butongole subscribinga buli wenabadde se video ojja kubeera nga tufuna notification awo ati kakati agagudde saidi zeeno gegano kamere nga ate mbaterawo ensonga zino kumuona mawulire amala banjo tevaawo. Abedi Bwanika oli mubi obusooti bwo bolimu. Abedi Bwanika oli mubi oli mufunyo. Abedi oli toya pusi toyina kaddako. Abedi Bwanika oli toya pusi toyina kaddako. Abedi Bwanika mubi nnyo mubi nnyo. Abedi Bwanika mubi nnyo. Abedi Bwanika Abedi oli mubi. Abedi oli mubi. Abedi oli mubi. Abedi oli mubi. Abedi oli munafusi. Abedi wayiso obulevu toyina kaddako. Abedi Bwanika balumbiddwa abantu ababadde bambadde t-shirt za Museveni nga bakutte n'ebifaananyi bye nga bakutte amayinja n'emiggo ne bakuba abantu baffe ne batukanyugirira amayinja ekyenaku nga bakuumibwa poliisi. Bwe twagenze maaso ne gye twagenze Lushere mwalabye nga amagye ne poliisi twasanze batiisatiisa abantu ne batulemesa n'okwogera n'abantu ne batulemesa n'okola rally yaffe newankubadde ng'obuwagizi bwaffe bwabadde bungi nnyo era nga bwe mwabulabye. Rally gye twakoze yokka yabadde yeekazo ekyo nno tukivumirira. Ekyomukisa omulungi buli kimu mwakirabye bassebo ne bannyabo. Mwalabye obwavu obuli mu Ankole, mwalabye embeera y'enguudo eri mu Ankole, mwalabye embeera y'amasomero n'embeera y'amalwaliro eri mu Ankole. Ekyongero balaga nti tewali ali bulungi era n'abo abalowooza nti bannaffe ab'omu Western Uganda oba Abanyankole bali bulungi tebali bulungi. Mu Uganda tewali ali bulungi era ffenna tulina kulwanira wamu ne twetaasa ng'eggwanga. Ekyo nno eky'okutulumbagana tumanyi nti bakikoze nga baagala okuvumaganya ekitundu kya Western Uganda, nga baagala okuvumaganya baganda baffe Abanyankole, nga baagala okulaga obusosoze mu mawanga. Tumanyi bulungi nnyo abantu abasosoze mu mawanga ka gurupu katono nnyo akagezaako okukyambaza region yonna, naye bwe weetegereza Bannayuganda bonna naddala abali mu myaka emivubuka bonna bassa kimu, oba Abanyankole oba Bateeso oba Baganda oba Bakyoli bonna bassa kimu. So twongera okubiriza Bannayuganda obutatwalibwa bano abantu abasosoze, bano abantu abatiitiizi abatya amazima. Bannayuganda abali kimu bonna. Kyanaku nnyo nti ate ffe twalumbiddwa, ffe twalumbaganiddwa mu kkubo, ffe twakubiddwa nga poliisi eraba naye teyakutte abo baziba misango abatulumbye kubanga baadde bakulemberwa meeya ow'Essanga babadde bakuumibwa poliisi naye ate balumbye abantu baffe mu hoteri gye babadde ne bakwata katwa akabalako be bakutte 20. Ekyo nno kyafaanaganye ne kye bakola erira bwe batulumba nga bagamba nti twababbyeko tiffe twalumbye poliisi ne tugibbako ensawo n'ebisumuzo by'emmotoka n'obuuma bwabwe obulemesa netiwaaka yaffe bayita netiwaaka jammers. Of course nga banoonya kamaleyo gombuziza nga banoonya engeri gye basala olukwesikwesi okukwata abantu baffe
batandika nga tunaba kuyingira mu kalulu ne bakwata Waiswa ne bakwata Edi Mutwe ne bakwata Gaddafi bakwata Kireo ne bakwata Smart Wakabi ne bakwata Kaija Dorini n'abalala bangi nnyo. So mwerira bakwata abantu baffe 10 era babatwala mu kkomera. Lwale olunaku lw'ekiro bakuta abantu baffe 20 awatali musango ng'ensi yonna bwe zeeraba era bakyali mu kkomera. Ekyo tukivumirira neera tubakakasa tetugenda kupowa tetugenda kugwamu maanyi. Olunaku lwa leero tugenda Isingiro. Tufunye information nti RDC we Isingiro afunye abayaye be n'abambaza t-shirt za NUP ziyinza okuba zezo ze babba ku kitebe kyaffe balumba ng'ayagala okutufaananya ng'abaziba emisango ng'ayagala okutufaananya nga ffe abalumba aba NRM. Kino njagala kibabuulira mwenna mwenna bwe mulabayo abayaye be bambaza t-shirt za NUP tibabakozesa effujjo. Abo si bannaffe, abo ba RDC be baba setinze. Olunaku lwa leero tugenda Isingiro tetugenda okampeiningira naye tugenda kusooka tugenda kusaasira ku mwanyinaffe Monica Kibalama mukyala wa muganda waffe yabuzibwawo John Bosco Kibalama nga abadde amubanja okumala emyaka 7 naye yafudde mu ngeri etategerekeka naddala olwa ye ne famire ye okulemerako nga babanja Nabbanja Kibalama kuba Nabbanja yavaayo n'agamba Kibalama bamuyina ne baagano mubalaga omukyala agenze kufa nga talabye ku bbaawe. Tumusaasira era tugenda kuyitayo tumale tugende tukole kampeni. Ssennyonyi bamuvunaanye Lugambo eyali ow'ebitaano n'afuuka ow'olukaaga nga kati yayingidde akawumbi agambye nti Ssennyonyi Joel Olugambo lwalina n'ow'Emmindi Asena. Ate ebiwandiika biteeke ku mmeeza bajeti ya paalamenti abantu ab'ekikoko nga Ssennyonyi balowoozesa omuntu wa bulijjo nti mu paalamenti waliwo ssente eziri awo otambula ekisawo bw'oteekamu bw'oyongerayo bajeti ya paalamenti. Gobba ki ekyo tuba tugamba abantu nti mpuuga bbye bajja ekifaananyi ku kulowooza nti paalamenti waliyo ssente ogenda n'ekisawo bw'oyoola bw'ogenda. Gobba ki obba nkota za ffene situba tugamba abantu nti paalamenti eri eno naye mpuuga yabbyeyo enkota za ffene. Obba bitabo bya sipiika obbayo bidomola oba zobbayo ze ssente. Kati oyagala abantu bagambe nti gobbye eki ekyo kwe baba basiigira ekifaananyi ku kki ekigenda mu maaso mu paalamenti y'eggwanga oba ku kki ekibbibwa mu paalamenti y'eggwanga. Gwe kale wabbye eki ekyo tuba tugamba abantu wabbye enkota ya ffene wabbye ekidomola gwe yabbye gwe mutuufu akugambyeko yabeera omukyamu. Mu bufunze obubbi bwo tebwali badde ensonga ababufudde ensonga be bantu ababwogerako. Ffe tusiigira abantu ekifaananyi nti mu paalamenti waliyo ssente so si ggwe azibba. Lekeraawo okuzibba tulekeraawo kibasiigira. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba lekeraawo okuzibba tulekeraawo kibasiigira. Nti abalowoozesa abantu nti mu paalamenti ssente ziriyo ziteevuunya buteevuunya gwe abalowoozesa kubanga gwabba. Waawo woozitoola gwe we zitaggwa. Eggwanga teririna ssente ninga ate eza Mpuuga kwabba tezibula ezitali musaala gwe yakafuna obusiimo 3 mu kisanja kimu. Mu ggwanga temuli ssente zikola kino ng'ebina bya Mpuuga weebiri ng'ekikumi kya Mpuuga weekiri ng'ebitaano bya Mpuuga weebiri. Kuffe naawe ani abalowoozesa abantu nti mu paalamenti ssente baziranjere gwazibba. Naffe abagamba abantu nti bannange ono yabbye ani abalowoozesa abantu nti bannange mu paalamenti ssente ziri eyo gayana kisawo yoola buyoozi. Lekeraawo okubba ssente kinatta okusiigira abantu ekifaananyi nti ssente ziri mu paalamenti ziteevuunya buteevuunya. Nejjokoma okuzibba of course ekifaananyi ojja kgenda mu maaso n'okukisiiga okuddako nga gwe tobeera mukyamu omubbi wabula nze akugambako nti oba ategeeza abantu nti ono mubbi nga yinza abeera omukyamu era ng'okikugambako kyekikifuula ekikyamu. Gwe lekeraawo okubba tulekeraawo abantu okubalawoozesa nti mu paalamenti ssente ziri eyo ziteevuunya buteevuunya. Otherwise bwali mu kubalaga nti ssente ziri mu paalamenti ziteevuunya buteevuunya kubanga buli lunaku zobba tobbangako kirala. Wali obbye ku buyinza bwa sipiika omuggo gwe wali obbye ku kisolotondyaye kikyobbayo ze ssente. Katuyagala abantu bagambe nti ki Mathias Mpuuga Nsamba
tugende mu maaso. Eryawo nti erimu ssente z'okwata muno ovaayo n'okola kino kati oba komishona abukolako ki naye akakosase alina akakiiko aka paaka alina akakiiko aka local government aka government assurance abukozesa ki okutuula ku muzindawo n'atandika okututetula olugambo awo wewali poyinti aluyise lugambo olugambo lutegeeza nti kitegeeza lubeera lutuufu nekibadde tekiteetaagisa kwogerebwa kyovala abagamba atambuza olugambo si yabeera omukyamu wabula gwakoleezezza olugambo gwabeera omukyamu ono kyagezaako kukulaga nti ssente baaziridde naye ate Ssennyonyi akola bubi okubakolako olugambo era akunnyonnyodde mbw ali kakiiko kano ne kano kakiiko kano ne kano akolako ki buffe nga tetumulondoola mumulondoole. Mathias Mpuuga Nsamba mumulondoole mumulinnye Kagere kakati ate oyogeredde ddala ng'omuntu ayina enge ku muntu ng'ayina fitina ku muntu kati nammwe mutandika okumulinnya Kagere mu bukiiko bwonna bwomenye n'obwempewo kwatuula mu paalamenti ate ekyokuba ng'alina obukiiko bwatuula tekimugaana kukulabisa ng'okola engalo empanvu kugamba nsi nti omukulembeze bannange ali eno akola ngalo mpanvu gwani yakugamba nti ebyaffe bya bulijjo tyoba byakirwanire buli omufunirako woolya kwatirako wano n'oli akwatireko wali n'oli akwatireko wali fyenna bwe tunaabeera nga tulya tewaliwo agenda kukubanduula ebyaffe si bwe bityo ffe tetwalonda bakulembeze kujja kufuna we batuula twalonda bakulembeze kufuuka maaso gaffe tetwalonda bakulembeze kugenda kufuna we batuula wabula twalonda abakulembeze okufuuka amaaso gaffe ate lekeraawo okulinnyirira Honorable Joel Ssennyonyi wakati mu kukola emirimu gye lekeraawo okulinnyirira Honorable Joel Ssennyonyi wakati mu kukola emirimu gye bw'oba owulira nti gwe tosobola kyebeera ekya Ssennyonyi okukwogerako lekeraawo obubbi Ssennyonyi talina nsonga yonna na Mpuuga omwana wa kitaawe ne nnyina Ssennyonyi talina nsonga yonna na Mpuuga omubaka w'emukungwe ensonga ya Ssennyonyi naawe ya ngalo mpanvu so bw'oba toyagala Ssennyonyi addemu kwogerako lekeraawo obubbi otherwise bw'onabba tomulemesa kukola mirimu gye lekeraawo okumwekiika mu nkola ey'emirimu gye ayina kana akakiiko ayina ne kali naye naakeera okulunga ng'olugambo gobba zaaki olugambo gwamuwa omulimu siyinza kubeera wa lugambo nga ngambye jjajja nti gwe wakutte mu nva gwaba mpadde omulimu kakati mbadde nkusaba lekeraawo obubbi Ssennyonyi agwe tubula oluusi basaagala kuboogerako naddala nga maze okutegeera ekigendererwa ki ng'omuntu mwogereko otiisatiisaani mwogereko Mathias Mpuuga Nsamba mwogereko ebyo byabaavu sigenda ku mukolo nga tolina kyakwambala sirya masavu nga tolina zigula nnyama sirwana nga tolina maanyi oba sirwanira ku buko nga tolina maanyi mwogereko sirina budde bwakumwogerako mwogereko omanyi lwaki tolina budde bwakumwogerako yakutta awaluma yakunyiza akayiso mwogereko Bosina budde bwakumwogera gamba sina gatisi za kumwogerako obudde gwe kireeresi hafuna n'obugenda mu loogi ne bakabasajja gwe kireeresi ogambe mbu toyina budde gamba toyina gatisi toyina justive of mwogerako mwogereko busina budde bumwogerako meaning kyaba ategeeza mbu naye yali mulabisiza mulabise goyinza n'okufuna omukisa ogulabisa Ssennyonyi n'otagukozesa olaba watuuka ku mbeera muteeka ku mbizzi nga weerippa bwerippi ofunye bapropagandist g'osobola okufuna omukisa ogulabisa Ssennyonyi n'otagukozesa nga ne lw'otagufunye obuguyana owulira oyagala gubeewo mwogereko eriyo eriringa eritulaga nti ebyokumwogerako nina bingi nnyo naye nze jasiti saagala nnyo njagala nnyo okutambulira mu layini nkola emirimu gyange sa nnyo mutunula mwogereko otiisatiisa atera
ng'agamba tayitibwa kutuula kakiiko ako ate ng'aba alina okubeerako. Ssebo omuntu oyo mwongere okumwetegereza. Eyo yonna nziruka ya bibuuzo. Enkola ye n'engeri gy'akolamu emirimu gye. Ndowooza mwongere bwe naamutegeera mujja kumanya ani gwe mukolagana naye naye ekyo olaba. Mubategeeze. Muba mulisize. Kubanga kaakati ekyogerwako yeggwe. N'erinnya eryonoonebwa lyeriryo. Mubategeeze. Muba mulisize. Eyo y'enkola y'abantu abadde ojinga ebibuuzo. Omanyi sagala oyo muwa budde. Omanyi naye omuntu oyo mwongere omwekkaanya. Ffe tumukwekanyiza ffe tulina nsonga ki naye. Gozze kwogera kwani gw'otayagala kwogerako. Gozze kusensulira ki ky'otayagala tusensulira. Ozze tutegeeza ki ky'otayagala kututegeeza. Tetugenda kumulaba gwe mutulage. Anti gwe mugunjufu. Gwe wa kitiibwa. Gwe maaso moogi. Gwe alengerera ewala. Era gwe atali wa kiboggwe. Kakati otumye ffe ab'amaaso ag'ekiboggwe. Otumye ffe abakemettererwa emmeme. Otumye ffe abatategeera bulungi tumukulengerere. Gwe mumutulengeze. Yes, gwe mutulengeze. Mutubikkulire. Gwe mututegeeze. Tunaamutegeera tutya nga tomututegeezezza ate nga ye yatutegeezezza ebikufaako. Mututegeeze kale. Tosobola kugimma amazzi ng'olina eddagala. Olaba okwata ku kitengejja naye ate bw'olaba embaawo. Omuntu eyeekwata ku kitengejja ng'ayagala okubbira nga muyemirisimisi mwe muli essuubi lye tasobola kufuna katiba kakuba ssennyonyi n'atakakozesa. Nga n'emabega kaawo bwe yategedde nti bagenda mugwamu yalina kipropaganda kye yasoose okusindika kaawo ate kino ate bannange kino ne kino ate bannange kino ne kino. Naye nga propaganda gwe toyinza kuba na mukisa gukuba ssennyonyi n'otagukozesa. Gukozese. Mutubuulire. Kale yamba ensi. Kubanga ssennyonyi ate ofiisi gyatuddemu ya ggwanga si ya opposition yokka. Ya ggwanga. Kati yamba ensi. Naye omutulage. Yamba ensi. Musirina budde buyomba. Toyina bubeezi guts. Ziyomba na Joero Ssennyonyi gwe Mpooga. Toyina guts. Ziyomba na Joero Ssennyonyi. Kubanga omanyi kye kitegeeza. Tomuyinako bwino. Ate akuyinako bwino. Kakati olinganga ayita siizi fakola ebyo nange nkola obyange. Otumenyedde obukiiko. Fere tuzze kumanya ani ayina bukiiko bungi. Twakumanya obubbi ne ssente ezo obusiimo bwe mwewa buli lunaku bubeera bwaki. Myaka 5 ne mwewa obusiimo mirundi 3 ng'ate mufuna n'omusaala omusavu agattako ensaka ez'enjawulo. Obusiimo obwo bubeera bwaki. Gwe ebyoza alina naye obukiiko kwatuula. Kati alinga atugaa lwaki ye tabbira eyo. Lwaki abalingiriza lwaki tatandika naye okubba ebibye bo n'abeesonyiwa. Agenze mu byafaayo ng'atudde mu ofiisi emyaka 2 tayitangayo statement tayitangayo motion namba tulina mu kaseera kano akaziwaako okulonda nga gavumenti atuuka ebikonda kola ebintu eby'ekikokwe baleese ebintu ebiwuma ebyokulondesa yandibadde akulemberamu eggwanga okubaako ebikulu ebitegeerebwa ali mu kusaasaanya lugambo olw'obulimba. Kitono ekyo lindako gwe Mpuuga. Kitono ekyo ekyategeereddwa nti wabbye miliyoni 4 ne banno ne babba. Lindako Mpuuga ate. Kitono ekyo kye kyategeereddwa. Mutugera mu kaseera ka kulonda naye ate balina okubaawo byebyalaga eggwanga ebikulu ennyo ebina ssebo byaki. Oba bye bimu ku byakola ekalangala. Ekintu ekyefaananyiza bwe kitonga bekigenda okukola. Byaki. Ekyo si kikulu ssebo Mpuuga eri eggwanga. Bana ssente oba bwe bakulowoozesa nti baakula bazeeyambisa nga toilet paper mwana. Bana be bakulowoozesa nti ssente si kya makulu nnyo mu ggwanga. Akulaga nti ne kubigenda mu maaso byonna mu ggwanga. Ekya ssente si kye kikulu. Kwegana naye walinda kaseera kano bbe. Ng'olowooza tugenda kubeera bize. Tewali agenda kubeera na buddebo. Poliisi eba n'ey'oku mazzi. Eba n'ey'omu bbanga oba twogerere mu magye. Waliwo ag'oku mazzi, waliwo ag'omu bbanga,
waliwo ag'okuttaka, waliwo simanya ag'ombwengula, simanya agawa, amagye gabeera buli wamu. Tuyina kapasite esobola okweŋŋanga buli nsonga ennene n'entono ne mu kaseera nga kano. Bw'oba gwe walowooza nti ogenda kubbira mu kaseera nga kano nga ffenna tuli bize nga yenna anaakyogerako ojjagga kimu bannaye mulaba ono ali mutuugula ali mutudaivaati nga kyokka nga tuli mu biseera bya kulonda weesimbyewa. Olina kandidente? Olina kandidente kuba pulezidenti? Olina kandidente kuba pulezidenti? Kwegamba eno ffe we tubeerera bize muze ggwanga oyagala kubeera bize mu kubba ssente era ng'olowooza otusibiddeyo tetujja kubimanya naye tunaaba tubitegedde tetujja kubyogerako twabitegedde ate era tujja kukola ki? Tujja kubyogerako si ggwe atusalirawo ki era ddi. Toyinza tuwa kyakwogera era toyinza kutusalirawo ddi lwekirina okwogerebwa kubanga ate naffe si ffe twakusalirawo lwe wabba gwe weesalirawo lwe wakola ki lwe wabba. Kali gwe ebyoddamu ebyekijega era leader of opposition mula beebano nno bannanga agenda mu nnimiro y'omugagga nabbamu. Tamala okubba enkota y'ettooke bagimunaanise mu bulago mwanyise wannunda tewaali badde ggwe ku ssente zonna z'olina nonsibira enkota y'ettooke mugina ekiseera nonsibira enkota y'ettooke ku ssente zonna z'olina kakati ono naye byalimu. Mu kaseera kano ke tulimu ne munjogerako ku bubbi mu kaseera kano ke tulimu ekyokwogera ku nsonga y'obubbi kye kibeera ekikulu ennyo wali watugaana oba otuyita lubaale nti era asobola okwogera ekirala okusinziira ku mbeera y'obudde nga wano wotakkirizibwa kwogererawo kino okusinziira ku mbeera y'obudde. Ffe tulina amagye agamala okwogera ku buli nsonga era tulina kapasite emala okutunula ku buli nsonga. Kakati gwe ebyo byowooza mbu simanyanga taleetayo motion yabaleetera eya Buganda. Eya Buganda tewagiraba. Simanya kulemesa okuleeta ennongoosereza mu mateeka ag'ebyokulonda nonnemesa okuleeta ennongoosereza mateeka ag'ebyokulonda omutaalimu age limit. Omuntu yenna aleeta amateeka g'ebyokulonda nkulu wa Uganda ennungi sooka oteekemu age limit awo mu 7 ojja kuba omusibidde ebweru otherwise ebirala byonna just obeera bize idol okwefuula bize ate nga tolina kyokola ki atolina kyokola. Mukama atubeere kubanga ekyokuyiga kyasobola kuyiga obudde bumuyiseeko saagala kumumalirako budde mu kaseera kano ndowooza bagezaako kuyiga ki? Okuyiga nti wano obubbi buli nnomo, okuyiga nti wano obubbi kya bulijjo. Kuyiga ki kwoyogerako Joel Ssenyonyi kwalina okuyiga? Okubba yajja n'enkola y'empya eyo mwabbiranga mu comfort zone ne mulowooza kazze naye agenda kubiyigira kubanga temusinga okukolayo kubba mu kikyokola. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola ombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera eddwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'eddwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.